Ali ku bikujjuko by'amazaalibwa ge Evira Maria mu Buddu mu mwaka gwa 2018 nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II yaboggola ku nsonga ya maapu ya Uganda okufulumizibwa ng'awali Buganda wateereddwawo Central. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kino kyasattiza ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Statistics ne basitukiramu ne bakiika embuga era ne basuubiza okutereeza ensonga eno. Kati kino ate kibadde kirabise ng'ekizzeemu oluvannyuma lw'emyaka 7 gyokka tugenze okuyingira mu ssabbiiti eno nga waliwo ebifaananyi bya maapu ya Uganda ey'awamu ebiyitiŋŋana kyokka nga byoleka ng'ekitundu kya Buganda bwe kitalambikiddwa bulungi olwo ne bakisikiza ekigambo Central wabula nga ku mulundi guno ku Central kuliko South ne North. Kino kyasiikula bangi emmeeme naddala abo abava mu Buganda nga bagamba nti kino gavumenti ekikoze kagenderere okusangula Buganda ku maapu ya Uganda era waliwo okubagana empawa okuva mu nsonda ez'enjawulo. Ku nsonga eno Obwakabaka bwavaayo n'ekiwandiiko ekitongole ekigumya Obuganda obutawuddisibwa bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe nti bino byonna ebyakoleddwa biriwo kutujja ku mulamwa era n'okutujja ku nteekateeka ze tuyina ezitwala Buganda ku ntikko. Buganda ogijja otya ku maapu? Tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Bino lwagudde mu matu g'ekitongole Kiwubos ne bazambalira ku mugongo ng'enswa ne bakiika embuga era zigenze okuwera ssaawa 8 ez'emisana nga bataka ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo mu kisenge ekiteesezebwamu. Amyuka Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Vincent Fred Ssennono asambaza ebiyitiŋŋana ku mutimbagano ebyoleka nti Buganda yaggiddwa ku maapu ey'awamu olwo n'esikizibwa ekigambo North Central ne South Central. Ssennono agamba nti ababikola beenoonyeza byabwe. Tewali kigendererwa kyonna ekya Uganda Bureau of Statistics okuba nga twagala okujja Obuganda ku maapu ya Uganda kubanga tekisoboka. Kiba kyabwewussa nnyo. Bano bakiisa embuga n'ekitabo ekirimu ennambika ya maapu ya Uganda entongole era erambika Buganda ku maapu ya Uganda. Abalimba nti ba gavumenti basalawo okujja Buganda ku maapu si kituufu. Abo baagala kwonoona omukwano n'omukago. Wabula basabye abantu ba Buganda obutawuddisibwa na mawulire agatalina mutwe n'amagulu. Mu kubaanukula minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibu Kitooke akakasizza Obuganda nti teri muntu yenna asobola kusiimuula Buganda ku maapu ya Uganda. Teri agenda kujja Buganda ku maapu ya Uganda naye ate bwe muvaayo mmwe bennyini bannyini kiggwa ne muvaayo ne munnyonnyola ensonga eno kituwa emitima gyaffe okukakkana. Oweekitiibwa agamba nti nkula ya Bwakabaka okusoosowaza obwerufu n'abeebaza okujja n'obujulizi obulaga Buganda ku maapu ya Uganda. Abakulu batulaze ebitabo byonna, batulaze ebyakolebwa mu kubala abantu, byonna biteeketeeke bulungi. Wabaawo ebitadde bitatambula bulungi mu kwogerezeganya, twagala mutwale nti bino bye bintu ebikulu. Mu kiseera ng'Obuganda bwetegekera emisinde egy'amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 7 bano beeyamye okuwagira enteekateeka zino nga baguza emijoozi gya bukadde 5. Stella Nandawula Sendagire, BBS Terefayina ageesigika.